Vako mbanafe aba B2C bebayita Kampala Boys abakulu bano basodo okubata amole maji agade gatambulirako gabagamba ekivulu bagenda kisazaamu bagenda kijja bagenda kyongezaayo kati okusinziira ku mitimbagano gyabwe ne management yabwe byesobodde okubata ng'efulumya bakkiriza ne bategeeza nti ekivulu ky'aba B2C omulundi guno tekigenda kubaayo wabula bagenda kubate nga bategeeza betondedde bonna abawagizi baabwe abadde babubuuza nti enteekateeka eri etya. B2C abakulu bano badde bagenda kujaguza emyaka 10 nga bali mu ndongo y'eggwanga Uganda. Kati ku kiwandiiko kyabategeezeza ekivulu kino kiyongezeddwayo era ennaku endala zigenda kubate nga zibategeezebwa. We bijjidde omuyimbi gwe bayita Rage ali abadde yakateeka yaawo nategeeza nga 10 olunaku olwennyini ba B2C gye baali balanga nga bamayi ba B2C balanga webback ku kivulu kya King Sando za December nga 8 we basobola okubate nga bategeeza nti mu Gwokutaano bajja kubeera ne show yaabwe nga bajja kuza emyaka 10. Tubadde tuli awo nga ne Rage omukulu gwe bayita Nobert Events yakirimu n'agamba nti erugogo kigenda kutambula. Sikakasa nti ba B2C batidde wabula bayinza okuba tebagadde kola ntalo na kuteekawo mbeera ne bagamba kabasooke bayimirire omukulu Rage asobola okubate nga ayisaawo ekiki oba oli awo lugogo aleme kwekwasa nti lugogo nnene oba lugogo ntono kati embeera bweri. Be bannaffe aba B2C B2C endongo bagikubidde ddala era woba ogobedde endongo yaabwe bagitandika abazze ne management ez'enjawulo ezizze nga zibayambako webback nga basobola okubate nga bakitandika n'omukulu gwe bayita Ande Events omukulu yabayamba nnyo okuva nga batandika endongo yabagitandika webback 29 nga bakyasoma bagamba bagitandika awo era 2010 ne musinga okubate nga mbategeera kayimba omutima guluma ne bajja nga bakuba bafunye kolaba ez'amaanyi era bakozeeko n'abayimbi ab'amaanyi nga Rema Radio Eddie Kenzo abayimbi bangi nnyo bakoze nabo okuvaako wano n'ebweru w'eggwanga era ba B2C endongo yabwe eri eyogera esobola okubate nga ebeeyimirira okubanga bakuba ekivulu naye nga sikakasa nti batidde wabula nga b'omanyi nti endongo y'eggwanga Uganda erimu entalo nnyingi nnyo z'omanyi ne z'otamanyi waakiri oyinza okugamba kakisooke kiyite embeera etambule bwetyo. Ba B2C abajjukira 2018 bayawukana n'omukulu gwe bayita Ande Events balina ekivulu kye baali bakubye mu kiwandiiko bo kye baawandiika baalaga nti omukulu Ande Events yali bize nnyo ate nga baali beetaaga okubeera nga batambuza endongo yaabwe nnyo wabula ate nga agava munda kigambo yali ngabana ne baawula ba Ande Events ne ba B2C ne bawukana bubi nnyo. Ande Events namulaba yali ayagala na kwesimbawo by'obufuzi side z'emateete eyo oba yakomawa ne bitambula bwe bityo. B2C akadde kano omukulu bamuyita Enoka Katete yagezaako kubate nga abayambako era endongo etambula ddala bulungi bagitambuza abayimbi we bali awo bakikuba buli kadde endongo bagiina esobola okubate nga ekutambuza. Be bannaffe aba B2C endongo bweri akadde kano.